Mrs. Ekemu, nkola wano ku Mulago Specialized Women's Hospital, ndi wano mu physiotherapy unit. Leero tujubiza celebrating our World Physiotherapy Day, ate nga tutunulira nnyo obulwadde obwo bwayita osteoarthritis obukwata ennyingo. Kati leero wano nina omulwadde wange Mr. Kalibala azze era bibiri muluma. Lwatu wakoze investigations zonna ne x-rays zonna nga ziraga nti mazima alina osteoarthritis. Kati kino ekyuma bwe bumu ku ebyo ebyuma bye tukozesa mu physiotherapy ne bwe tuba twagala ebbugumu eryo eringira mu nnyingo egyo tuba tukozesa eno shortwave machine. Kati already mutaddeko ajja kumalako eddakiika nga 2 ng'afuna ebbugumu eryo ave ku kyuma. Bw'anaviira ku kyuma obulumi bukendeddemu tusobola okukola exercises. Bw'oba ojjanjaba osteoarthritis obulwadde bw'ennyingo, exercise ye key. Naye ate omulwadde oluusi osobola mukozesa exercise ng'alumizibwa nnyo. Kati tukozesa kino ekyuma ne tukendezaako ku bulumi. Kati tulina ebyuma ebirala bye tukozesa mu physiotherapy. Kino kye kimu ku byo bw'olumizibwa mu binywa. Ate eno bw'olumizibwa obusimu buno obusimu nerves tukozesa eno. Waliwo abantu abalumizibwa omugongo n'agamba musawo omugongo oguluma obulumi bukkirira ku magulu. Obulwadde engeri eyo bw'oba bajja nga basanyaladde, abamu basanyalala feesi oludda lumu, oba balaba abo nga balina stroke ne feesi egendeddeko, tukozesa eno machine okuba stimulatinga ne tubajjanjaba. Stimulator. You can hold 1, 2, 3, 4, 5 down. This is a strengthening exercise. Up. 1, 2, 3, 4, 5 down. Again, 1 more. 1, 2, 3, 5 down. According to the pain levels, someone can just do this, can hold up to 10 in the room. Therapeutic ultrasound. We use it to manage adhesions. Adhesions weba nga waliwo engeri ebintu bye bazitezezaako okwekwata kubeera stiff. Then ultrasound machine ebeera nnungi nnyo, and also for pain management. We use this ultrasound machine. Just pull and hold up to 10. 1, 2, Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.